Sayo na mpapulandala. Oyo mumutiki ng'emvuganye naye. The world has to wake up. But finally, Ugandans, we must wake up as a country because the future we are defending is the one of our children. Mbisaawo mwava ku radio. Ngabayaye fatwale banyakula abantu mu church zenale. Robbing from people with the hand looking on. So this country is untenable. Buli omu kati agenda kwedifendinga mu nsi. Amajete kasobola kutunula ngabayaye babba abantu bwe batambula bwe beewaana nga bambadde t-shirt zenale. So erino lyeddembe omukulu lye yagamba lyaleetedde bannayuganda. This is the end of this drama. So baali balowooza tetuliiwo oba tuli batono. Ipi asanti sana moja. Nyongeza tena mbili. Nyongeza tena tatu. Mwebale. So tumuwadde benefit of doubt. Nze nzikirira ngenda. Agenda kumbulira empapula zange bweziri. Never agent bange. You're fine to come. Because we are not breaking any law. What we want is our signature. Mr. Byabakama must produce our signature. At when signatures are Kati, because our they are taking people for granted. Yasoka na imba. Kati ye kwese. Ate bali balowooza